Mutya mwasize mutya namukasa wano olunaku olwaleero tuli ne minisita w'abaana n'abavubuka tulina ensonga ze twagala tuwayeemu. Namukasa erinnya ly'eddala yani? Jane akola ku Radio 4? Yes. So tulina ensonga z'abavubuka ze twagala tuwayeemu naye sooka obuuze ku bantu baffe. Mbalamusiza nnyo mwena abalaba channel ya Radio 4 ne channel endala ze banaaba bawadde kuba bano mbamanyi. Leero tuze kwogera ku nsonga z'abavubuka. Olunaku lw'abavubuka olw'ensi yonna lubeera nga 12 ogw'omunaana. Naye omwaka guno twongezezaayo olw'okuba nti omukulembeze w'eggwanga yabeera omugenyi omukulu ate nga 12 alina omulimu omukulu gw'agendako. So twongezezaayo mu maaso okujaguza okwo kujja kubeera Masindi mu Golf Course Stadium mu kisaawe kya golf we tugenda okubeera nga olunaku lwe banaatuwa. So mbasaba mwenna abasponsa n'abalala bonna musigale nga mutuwagira Radio 4, Radio 7 n'emikutu emirala gyonna mu promoting olunaku olwo tulabe ntujjuza olunaku olwo. So kututandikireko olwo lwennyini olunaku omulamwa gugenda kutambulira ku ki? Omulamwa gugenda kuba nga tukozesa ebyuma mutimbagano biyamba batya abavubuka mu kyasa kino. So kyongeramu eddoboozi mu president byabadde agamba nti ICT nti oba ebyempuliziganya okubyeyambisa okuba nga tufuna emirimu kuba agamba tusobola okuyita mu makubo 4 mu bulimi mu byempuliziganya ebyo ebyemitimbagano mu kusuubula guli mu service nga bino byokola ebya radio n'ebivulu n'okusuubula okwenjawulo biri mu service then ekisinga ekisembayo ye manufacturing okukola okuba nga mwekozesa. So gwe mulamwa gw'omwaka guno naye ng'ekisinga obukulu mu byonna guno tekiri nga emirundi emirala. Ku mulundi guno abavubuka balina okulonda bagenda kulonda ababaka baabwe ababa bakiikirira mu palamenti bagenda kulonda olukiiko olubafuga okumala emyaka 5 olwa National Youth Council bagenda kulonda olukiiko olukulu olwa National Youth League olwa NRM. So guno omwaka bagenda kubeera busy mu guno omwezi guno ogw'omunaana gwe tulimu. So mbakubiriza abavubuka okwetaba mu bino ebintu naye bwe baba nga bali mu kwetaba mu bululu buno mbasaba baleme kugulirira balonzi oba okugula kuba omuvubuka kitegeeza omuntu ali wansi w'emyaka 16 paka ku myaka 35 bw'obanga olina egyo emyaka sente ozigyewa z'osasula abantu. So mulekerawo okukozesa ssente. Waliyo abavubuka bagula abantu balonda? Bagula abavubuka bannaabwe ba delegate okubalonda. Gwe banakugula n'ogaba akalulu ko nga naye akuguze tasobola kwogerera dde n'ojja kuba oli mu nsobi. So mwandyewaze nnyo okubeera nga muteeka ssente mu bululu buno bw'abavubuka kubanga bujja kuleetera abatasobola kufuna ssente mu bazadde baabwe abanaku okutunda emibiri gyabwe baba abalenzi okwebaka n'ebikazi ebikadde ebirina ssente bicugamami baba abavubuka okwebaka n'abakyala abakadde bano abasuubula empuuta abalina ssente ennyingi abo. Kati nga ggwe oyinza okuba olina ssente ennyingi n'olaba akaana akafa akato n'okalimbalimba n'okawaayo miliyoni 10. Naawe okyali muto oli muvubuka? So byebyo so mbakubiriza abavubuka muleme kuyingira mu bikolwa ebyo ate bakume emirembe baleme kulwana baleme kuvumagana ku mitimbagano. So ate babeere bantu beetoowaze. Then ekibuuzo ekirala ky'ombuuzizza kibadde kikyenjogera ku baana abayitiriza okweyambula obutambi bw'obusenze. Abaana abawala okusinga ddala bamodo n'abayimbi mukikyusizza mulekeraawo okweyambula. We mulaba Juliana Kanyomozi abalabikira bubi, we mulaba Joanita Kabali abalabikira bubi, abantu bakumye Ligase bakumye amanya gaabwe tebamansula kusanga mbugo zaabwe nga ziri bweru. Naye mwe abalina obuntu obukuze ng'obuwundo buno obubeera mu mayumba. Nga buki obukuze ng'obuwundo? Obugundi bwabwe mwe mutera okulaga abantu bwena bufaanana bubyo kati ndya n'oyagala okusesema naye nga naye akateekayo mbu ensi ekalabe. Kati biki bye tulaba kati ebyerero mujja kubiraga bano ba Mr. Salongo ba President Mivule ba President Bajo kuba bona ba President Bajo President wa Basiru. Yes, ate President Mivule President Bwadenek Salongo kambo President wa bawuliza wa Radio 4 ne Radio 7 ne Radio 8. Then naye kati ba President waliwo President w'Olusania oyo mukulu wange omubaka wa Parliament, very intelligent man. Ono yakagulawo ekibiina ky'Olusania. Naye tanampita kubanga tewali atayagala kulya ku muceere n'ennyama. Ffenna kulya.
buli omu agenda kulya muceere nyama twalina obutambi bwe twalabye abaana ab'obuwala nga bali mu kukola ebikola eby'omukwano muwala ku muwala naye poliisi tennavaayo. Omu bamuyita Shani Lips naye poliisi bali awo beeyambula bweyambuzi ba TikTok. Shani Lips nga wa TikTok. Naye ng'ali ne muwala munne bakola ebikola by'omukwano. Ba myaka emeka abo? Era bavubuka myaka nga 19 babeera wa? Makindye. Kati abo bagenda kukwatibwa mu bwangu ddala. Ngenda kwogera ne poliisi mukampeereza kakatambi ako ngamba owe Makindye mpe ne adresi zaabwe abo balina okukwatibwa kubanga tetukkiriza mukazi kuzina mukazi munne. So babadde bakola ki? Nga bali mu kwekisinga beekwata ku mabeere. Ebikola eby'omukwano ng'omusajja bw'abeera n'omukyala. Aye ne batusuubiza batuleetera ne paati. Kati omusajja yaani kubona? Yono Shani Lips yabadde asinga okukwata obulungi. Shani Lips yaliwa? Ba TikTok bonna ne Mudde. Simaya Mudde. Mudde yaani? Gwe yabadde naye mu bikola by'omukwano. Mudde naye muwala? Bonna bawala. My God, Stan bannange, Stan bakitalokoka. Stan yandirokose naye kati abantu ng'abo. Bo omulimu gwabwe gwa TikTok. Oba banoonya likes ku TikTok naye kikyamu. Parliament yayise etteeka erigaana obusiyazi kadali kya busiyazi. So nga minisita w'abavubuka ngenda kulagira poliisi ku lunaku olwokubiri babayite babitebye. Yes, that one I can confirm. Those two, Shani Lips and your friend, for your kind of immorality and hooliganism. We cannot allow that to happen. As your minister, I'm going to write to the police, to the director CID, to the different security organs to ensure you are arrested and taught the right thing. You should not do what is not accepted in, and especially doing it on the internet where our children are watching, where everybody is watching. That is uncalled for. If you want to do your dirty things, you go and hide in your bedroom and do it. So that one I'm not going to allow it, and we shall not allow it, because it will contribute to moral decay in our society. We have laws that govern us, and those laws must be respected. So Shani Lips and your friend Mudde and whoever is involved, that whole group, prepare to make a defense as early as next week. Okay. So waliwo n'omwami gwe twagala okuloopera go minisita w'abaana. Waliwo omwami bamuyita Sekajja. Yasuddewo mukazi asula mu kiriniki naye aganye olabirira abaana. Sekajja yani? Bawa Chosen Beki agenda wasa Chosen Beki. Naye yasuddewo tayagala talabirira abaana. Bawa Chosen Beki ono omuyimbi mukwano gwange w'e Masaka? Yafunye omusajja omupya naye omusajja. Yafunye omupya. Omupya yamugyewa. Yali driver. Yafunye driver we? Kati ayagala driver. Kati omwami we gwe yabadde ayina? Yamuta. Yafa? Gyali baale magana. Naye omusajja. Sabadde n'abasajja babiri mu kiseera kye kimu? So driver abadde mwami we kitegeeza? So nga balina omwami naye nga alina ne driver? Driver yali mukwano gwe. Kati driver akola bulungi ki? What is it? Driver talabirira baana. Akola bulungi kati ate ye Chosen Beki gwatute kati analabirira babe. Ye mwami Sekajja. Kati gamba omukyalo oyo. Kunaku olwokubiri ku makya mujje naye mu aba Radio 4. Mumundetere. Mpite Sekajja namulabyeko. Si omuvuka gwe nalabye nga bali ku nnyonyi ku Uganda Airlines babadde balagaba. Bali bagenda Zanzibar naye bakomyewo. Babadde mu honeymoon. Bagendako eyo mu honeymoon ne badda kati ya propose. Ne ssente bazijjawa? Mukazi akola. Temubategeka ab'ebivulu babategeka. Beki akola akasente. Kati yawasa? Simanyi. Kyogamba abayimbi kati bawasa abavubuka. So omwala mwanyinaze Chosen Beki yawasiza driver we? Yes. Nasulawo omwami we? Oli omukadde. Kati omwami abadde amuyinamu abaana ameka? Abaana 3 ne gwe yasooka omu kati alina abaana 4. Akoze omulimu gwa minisita w'abavubuka ogw'okumpa abakama bange kubanga abaana be bakama bange. So wabanga ye mulimu gwagenda kubeera ka factory kabazaala tena ajja kuba ayambye obwa minisita. Minisita sijja kuba nabo nga sirina baana. So Chosen, thank you for that. Naye tugezeko okukuuma okulaba nti tuzaala abaana bangi bw'oba omwana omuwala. Okuzaala abaana abasoba mu basajja abasatu bajja kubeera bazibu okumuldinga. Omwana alina okuba nga yeddira kyekimu ne munne. Ffe abasajja tusobola okuzaala abaana bangi mu bakyala abanjawulo kikirizibwa wano mu Africa. Naye omwana omuwala tolina kuzaala mu basajja aba mirundi 4 oba 3
abaana waliwo ow'enfumbe ow'emmamba ow'olugave kati wanazaala ow'effumbe nga luli yazaala wa lugave kitegeeza ow'olugave asobola okwebaka n'ow'effumbe so bijja kupromotinga mu incest abantu okwagalana kuba oli agamba nze siri wa kika kyo nze ndi wa maama omulala ate nze ndi wa lugave so nja kumunoonyako Chosen Beck ne maama we bakwano bange badda kusinga ddala Chosen Beck yali mukwano gwange mu biseera byatandikira okuyimba so nja munoonya mubuuze kikyafa omusajja ono owokubiri nali manya ayagala Munakatemba yalina musajja webloga Amiri naye baalemagana naye omusajja munaye talabirira baana Amiri yaliwa Amiri yono gwe yasooka ow'abaana abasatu kati ono sekajja Amiri yali mu kibiina ki ekyo byobufuzi ekya Katemba kyazanyiramu talina kibiina bloga sente azifuna mu blogging yes kati yagulawo ne restaurant y'emmere wa ali mperero kati lwaki talabirira abaana ate nga baana Amiri alabirira naye ono Becky omusajja gwe yafunye omupya oyo sekajja yatalabirira baana babiri so lwaki Becky nabo tabatwala ne babeera babi ekyo ina kibuuza ye mwenyinaze kiki nja kumubuuza njamubuuza Amiri tamanyi kukola Amiri tamanyi biki byatamanyi tutereezeemu kati nja kuba tamanyi kukola mirimu gya Bwassekabaka egya Kabaka Mwanga so emirimu gya Kabaka Mwanga mikulu nnyo gitabulira ddala obufumbo gitabula obufumbo kati alina okufuna abasajja bano abamanyi okumeketa omulondo babbajjo ne bamubuulira bisi bye bakozesa kuba kati alina okufuna abasajja we batyo emmekete babbajjo bajja alina ebintu byameketa omusanga ameketa anywa kacupa so alina okufuna abantu we batyo abasajja banupu abasinga balina bye bameketa naye tanywa njaye bameketa ate ne banywa n'enjaye nekyesagala ate anti bajjo wa nupu olumu abeera mu nuupu ekyemisana kyeggulo najjako mu NRM kyokumakya n'abeera mu DP kugamba bambi yaali awo mawanga magatte talina waagwa watuufu gwolaba agwawa naye nga mwamukyazaako ku radio 4 muludde kimu yagaana okutereeza empisa ze yagaanira ddala empisa zaagaana omuntu w'omumanyi naye nja kwogerako n'omukyala we omukwano gwe gwakomawa ne full figure ne mukyala we full figure mukwano gwakomawa bayomba buli ssaawa we baddiŋŋana naye omwana wa bbajjo si wa bbajjo kati nga tenawulira sister wange mukama wange full figure ng'agamba nti omwana wa bbajjo yendo soko olumpe bangambye mubadde mu lutalo lwa full figure ne muno omulala yani oyo omwala wamuyitani nze olaba minisita nakoowa ebigambo omwala abeera ayogera ebigambo ebingi ne full figure bamuyitani babadde bawanyisiganya ebigambo ennaku zino ku intaneti naye okuwemulanga kususe ku intaneti okuwemulanga kususe ku intaneti okuwemula nawulidde vidiyo ya mukama wange nga temusobola kutuuza abantu baneeno anti kati nze ebigambo ebimu sibimanyi kibitegeeza kati ebigambo ebisinga fe abamu tetubimanyi oba boogera biki fere tumanyi kyebitegeeza naye abaana nga basusofiira ku masomero somero kyate eryafiiriddwa twasooka ne tufuna keesi ya seeta eyasooka lwaki yafa omwana Elishama ne bagamba yeetuga naye era abazadde tebaali satisfied kati waliwo n'omuvubuka omulala gwe bakaziika Kevin bagamba yafudde mazzi naye famire egamba omulambo tegwazimbye era yafiiridde ku ssomero ly'esseeta abazadde bakomplaininga nti ki ekitta abaana mu masomero ku ssomero lyerimu eri abantu babiri bafudde era ssomero lyerimu nja kubuuza minisita w'ebyenjigiriza oba amatendekero go waggulu ndowooza era ye mwami Muyingo era ye nannyini essomero ngenda mubuuzaako mugambe what is the problem twongeremu ba life saver ku ssomero tulabe twongeramu abantu abasobola okukola okutaasa obulamu bw'abaana njakwogeramu naye bambi kibi nnyo emyoyo gy'abagenzi mukama agiramuze ekisa ate abasonyiwe n'ebyabasobako nga twetegekera akalulu ka 2026 abavubuka bettanira nnyo obululu
nteekateeka ki gavumenti z'erina eri abavubuka kuba abavubuka be basinga ofiira mu bululu ku luno gavumenti eteeseewo ebyokwerinda nga bimala tewajja kubeerawo fujjo babazimbidde basement abakozi b'effujjo nungi erimu school van ya bwereere wifi mulimu wifi actually obeera n'essimu eno okola tiktok eyo wansi balya ku budde ku kyenkya kyemisana nekyeggulo ate balya balance diet so abakozi b'effujjo ng'oyagala kulyako ebyo ebintu bya basement embuya ya basement yawedde babateeddemu sofa set cinema bamusobola n'okulaba omupiira gwa Uganda Cranes kati mukolere effujjo mugende mu basement so tewajja kubeera fujjo ate n'omwaka oguwedde president akalulu akawedde yakagayaalirira ne bamubba obululu $2 naye mukwano bamubba minisita I felt bad nawulira nga bw'olimba misana ati kugambye nawulira nga nfa kubanga president yatulaga bwino bamubba mpulira njala nakkaaba olimba misana ng'enseera bati babbaka mpulira njala kkaaba babba muzeeyi so leero mutaddewo security ebeggulu security egenda kubeera gulugulu ababbi b'akalulu ku luno banaakiwulira abo banuupu babba muzeeyi obululu miliyoni ezo oyinza okikkiriza muzeeyi yajja n'atugamba bamubbye n'aleeta n'obwino olubino ne tumulaba ensi yonna yamulaba babba $2 but this time verification by computer everything by computer so yaye bugenda kukoma so nkubiriza abavubuka mwenna bannange temugenda mu byabubbi temugenda mu byakubba bululu kubanga bano abantu babaleetera ne mukola ensobi ne mutomera temwetunda mibiri gyammwe lwa kufuna bululu ate bangambye waliwo ekibiina ekigaba nti weetunda ne bakwebakako ne bakuwa kaadi ya pati ekibiina kyekyo kye weetundira bangambye sikitegeera ne kirisaidize Wandegeya oba saidize Bwayise ng'ogenda Bwayise Wandegeya awo simanyi kinnya lyakyo ne bangambyewo kasita omukulu akwatako alozaako bw'ati nga bakuwa kaadi era waliwo ne gwe bawadde kaadi tibawa kaadi waliwo gwe bawadde ekisolo waliwo gwe bawadde simanyi ekampala omulala malende loya wabagala musuulawo so ebintu si byangu naye nga tujja kulwana so mbegayiridde abavubuka temugaba mibiri gyammwe lwa kaadi za bibiina alisa ogenda mu lusaniya n'oli olusaniya naye nga togabye mubiri gwo kufuna kaadi ya kibiina oba mugende mu kyomuzeeyi kubanga yo omuzeeyi talina kyayagala ye mukadde abeera jjajjawo ayinza okwebakako so temugaba bintu ebyo okufuna kaadi mukole n'amaanyi abantu babaagale mubeere ne manifesto ne principles mubeere bampisa temuvuma abantu ku intaneti temuwemula nze neewuunya bano abantu abawemula nolaba oli ng'awemula n'avuma munne n'amugamba nti oyambadde ekintu okizimbiza nga paadi simanyi kino kyabadde ekitwaliwo kye basobola kukola ku nsonga ezo ne bayita abantu abatirisi ne babasibangayo emyezi okuwemula kususse naye ati nze sibimanyi Luganda nze simanyi ebintu kati nze ndumanyi nsobola obbikunnyonnyola biki byasinga okwogera ebiwemula boogera nga ki ebitundu by'abakazi nga bakiyita batya ndeka kale mwebale tunyumizaako tujja kukomawo tujja kukolangayo buli mwezi ka interview kamu akasembayo bano gye wava bwa promota nga basusse obutava eggulu okusabiriza babeera mu kusabiriza buli kisi muyinza okugamba nti basabiriza naye nga bainvesita nga batereka eyo sente zaabwe omu bamukubiddeyo kati bamutire ani nobody okakasa amazima ga Katonda mwine esimu ye nina omukubira amusaasire kati ali bubi nnyo yamenyesa omukono obambi ne muno bamusibamu gata mu kiwato gata yaki mbweyambako spinal cord obutaji naye bagimenye mbu bagimenye mbu babadde egezaako gimenya lwaki basabiriza temwateekawo essaku z'abapromota tebasabiriza ndowooza babanja zaabwe ne kati nga gavumenti tugenda kutuula wamu tulabe nti tubayamba luli twabawa ssente nange nga kwendi abamu bazikozesa bulungi abamu bazikozesa bubi kati abazikozesa bubi zaggwawo kati bali mu nnyanja banoonya balina drum yabagala nabo kusanako babawe nze ndowooza nze nga minisita waabwe w'abavubuka nja kugenda ne minisita wa culture n'owa gender kulaba ngeri gye tusobola obayambamu okubafunirayo obuyambi naye ku luno babubeereko amateeka nga tomala gajja n'otwala n'olya n'okomawo n'olya n'ogenda emakindi owa Aruna n'ovaayo n'olya n'ogenda owa gundi ogambye owa Mpereero yani oyo owa Amiri Foods n'olya n'ova owa Amiri Foods n'ogenda owaani omulala afumba emmere
nowa misaaki n'olya n'ovaayo mulala ani afumba Catherine Kusasira restaurant eriwa munnange eri awo Ntebe saidi ki Horizon wewa Horizon bagita Horizon Hotel then yedda waawa inawo washing bay then restaurant oba mama biki Mama Kabina eteko kubeewoma ye Mama Kabina ate yennyini yagifumba alinga ajalo naye yefumbira omuceere kyogamba Kusasira kati afumba kikalo matooke muceere enkoko olimba ate enkoko ye ya boyiro tekisoboka amazima ga Katonda twaliyo luli wiiki eri ewedde kyekira kyafumba mmere yonna amatooke muceere enkoko nnyama Kusasira manyi okufumba binyeebwa bagamba afumba akawunga kamuuga akategeera wakalyako bagamba akategeera akawunga kamuuga nti kawooma abasoga bakayita chada abasoga bakayita chada bagamba kawooma nnyo gwe tokalyangako okakasa sekalyangako naye minisita nga tumaliriza lwaki naffe bannamawulire temutukolerayo sako mulina sako nnenaku ezo wabawa ssente pulezidenti bagundi baaliyo balazio yabateeramu obukadde 100 buli omu n'amusiibula n'omusiibula n'amwayo obukadde oba bwali busatu ffe ssente tezitutuukankanako yabawa ssente baazirya balya ssente balina bangambye babagulire n'ettaka ssente zagula ttaka bazimbeko ki so mugenda kubeera n'ebyapa abamawulire ninze kyange wekwate ku lazio mulina ekibiina ekibagatta lazio oba muwanika oba akolangaani oba y'omwogezi waabwe alla yakuba oluseke ennaku ezo lazio tamale naye akyakola ajja n'alabikako lumu na lumu ne supa luseke amanyi oluseke banebwe bali kutaasa junior nalaba posti yo ku Twitter anoni oyo omwana waffe tujja mugamba alekerawo efujja alekerawo okuvuma abantu alekerawo okwogera ebitakwatagana ayogere just ebyo byokka byasaanidde okwogera naye nammwe baba bakwogeddeko tuyige okwesonyiwa n'okusonyiwa kubanga omwana oyo bannange ebigambo byayogera bimu binyiiza bikwasa ennaku naye katwesabire mumugambe oba mumumanyi nti yeeyise bulungi yeeyise bulungi yali afudde anange nfudde ne kati atambula alabikako munaye ayina n'omusirikale amukuuma omusirikale ayambala ki ayambala byamagye emabega waliyo pdf kiki updf mabegawa wengoye zayambala afande akuumibwa muntu okakasa amazima ga Katonda mukama yeebazibwe naye mwamutaasa juni yali afudde kati yali agamba mbuki yali akoze eddaame yali akyalabikako ng'agamba essaawa yonna agenda kufa tagenda kusobola luzira omukyala yali amweyimbyemu omukyala ye waali omukyala yazzeeyo ddi yaddayo wiiki eno ku Thursday naddayo omusango ki gwe yali amuvunaana yali amuvunaana gwa kumuvuma yamuvuma atya ati yagamba omukyala yagenda ng'akola birthday mu kiraabu yawa nonivi yeriwa kololo waneeno lugogo so ng'agenda akola birthday nga kamiliyoni yaliyo n'akiisinga Kamiri bw'akiisinga Bushoke kati ye Junior nalaba yaliyo Bushoke yayimba kati no yamproposing the non-proposing kiddemu ani Bushoke ya proposing Juliet nga tanadda mu America juzi waneeno nga tanaddayo yamproposing wa kifo tetwakitegeera naye yafukamira n'amusaaka akaweta okakasa iye toli omwami gwe twalinaye twamugoba omwamika kabeekyawa naye kati yeyagalira Bushoke Bushoke yakiyingiddemu so Junior bwe yabyogerako mbu byakola tebiriiyo bimuswaza emyaka omukazi n'afiiringa offended nti yakola atya ebyo ebya Kiss Junior yali tabyagala n'okukola birthday mu mabaala nga mugamba emyaka gye tegikyakola birthday mu mabaala yes emyaka gye giri emeka yamuzaala alina emyaka emeka omukyala simanyi
kati Junior ngagamba mbuki emyaka gye talina kukolera birthday mu mabaala ina waka n'ayita bagagga banne Miss Kigundu bwe yagamba bwe yali endowooza ye kati omukyala alabika n'akitwala mu sayidi endala ebyabakyala badde ki ebitundu by'abakyala badde ki nga bimuvumye mu Luganda Junior alekera okuuma abantu kale mwebale nnyo Mukama abakuumi katubasabire bijja kuggwa mukyala zaawedde mukwano gwange ne Junior mutabanyi waffe kubanga azaalibwa kojjange tamala emirundi so nja kumunoonyaako noonyeeko ne mukyala zaawedde ezo entalo balina okuzimala tebina makulu newizo wamukyekinzeeko yabadde ki mukyala we yamukoonye yamukoonedde ki yamukoonye emmotoka olimba amazima ga Katonda wizaali omwami wo tewalabye ku footage abantu bamawulire mwabeera naye minisita sirimba nze namukasa sirimba kati yabadde ki babadde ku bbaala wizo yabadde yagoba omukazi ewaka kuba omukyala bamututeeka balagala n'akola statement wizo yali yamugoba ewaka n'akubira mama wizo n'abimunyonya mama wizo n'amugamba sooka oddeko ewammwe mukyalo sooka otulekemu addeko ewaabwe mukyalo bawo Lwanda omukazi n'agaana kati bwe yamugambye nti wizo ali ku bbaala n'agendayo ne beevuma omukazi yagijjawa ayina emmotoka ye ne beevuma omukazi bwe yafulumya ebbaala atula mu mmotoka wizo ajja omukazi n'amukoona ogusooka n'addayo n'emabega n'amukoona ogwokubiri atya emmotoka era ali nsambya wizo yamenyesa amagulu yamukoonya atya yasose n'amukoona bw'ati n'amala n'adda era emabega omukyala era n'addamu n'amukoona ogwokubiri ng'amukoonesa reverse oba amukoonesa ng'amukoonesa mu maaso bannange yemenyesa ebigere ali nsambya mukwano gwange ebigere byombi kino eno bakitaddeko ekisementi ekimu bambi mukwano gwange nja kumunoonyaako nja munoonyaako we naafunamu obudde anti olaba naawe onzije ku mulimu ne kati kangende munoonyeeko kubanga muntu mulungi obutabanguko mu maka bususse ate ani alwana violence anti ye gye twogera violence omu maka oba bye bakozesa bayinza okuba bye banywa kati okoona otya omuntu kati yabadde amukoona ng'alowooza akoona kiti ng'amanyi akoona ki muntu busungu kati singa yafudde ojjukira olutalo omukazi eyafiira ow'ebugolobyo ayagulawo geeti n'atabbaawe bamuyita ani mukyalo oyo omunyarwanda oba naye abanyarwanda bamanyi okuvuga emmotoka busungu balina obusungu bungi abanyarwanda n'abaganda tulina obusungu bungi buba ate nga muli benze simanyi ate ekyo bwenzi kijjuddemu anti mpulidde ogambye nti tulina obusungu bungi ekyeta obusungu anti omusajja bw'omusangamu n'ebyekisiro mu meseji oba ojja kumukoona kyogambye yabadde mu meseji omusajja yabadde n'omukazi kati essimu y'omusajja ekola nga kompyuta y'owaka nti buli omu agikwatako buli omu lwaki tabeera n'essimu ye naye bannaye mu bufumbo onalibe oyinza okwewala okukwata ku ssimu y'omusajja kati gwosobola okukwata ku ssimu yange nkukuba emiggo giri togirabanga sikukoona nga ogambye galamirawo wansi nempita bajjo nandetera kiboko bajja alina kiboko mu mmotoka nenkuba kamu bubiri busaawa nenga todanga mukwata ku ssimu yange abantu nga bali mu bufumbo muli baagalana lwaki ozanyira ku ssimu yange ogikwatako n'olaba abakubira ngobalabako ngaani gwe PA wange nze nina PA bali PA wange nze nkwata eyo osobola ogikwata nga lwaki ngikwatako saalongo geeyo omukazi wagikwatako nze yange eya mwami Lubega ngikwatako anti oba olaba mwami Lubega kireka gwe wamuwasa kuba batugamba tugamba omwami we wamuloga so batugamba omwami we wamuloga bambi nti ali awo wamuleka mu kasala kubo wamuloga kale mweraba mbere onalibo katukwerekereza kale